Kadama mu ggwanga lya UK njogera ku Rita Kagwa azimbidde maama w'omuto ennyumba kwekomya amaaso era nga kino eno akimuwadde nga kirabo nga Christmas gift. Ye abaffe nga tetunneeyongerayo kummwe mwenna bameka abalowooza ku bamaama bammwe abato, kummwe bameka abawadde bamaama bammwe ebirabo bya Christmas. Oyinza obutamuwa nnyumba n'otamuwa mmotoka n'otamuwa ebyo bintu nnyo ebiri ennyo ebyebbeeyi, naye omuguliddeyoko ku gomasi, omuwaddeyo ku ssente z'ennyama, ku ssente z'enkoko, omuguliddeyoko ku ttooke, omuwaddeyo ku kintu kyonna ekigenda omumusanyusa, ekigenda omuleetera okusabira emikisa nti bannange Mukama omwana wange wajje azzeewo, ekintu ekyo okikoze. Oba abamu ku mmwe mutuulidde omusimbi gwammwe temwagala kusipendinga kuwa bazadde bammwe. Nze owange namuwa omwezi nga gutandika, maama wange omuto neefiiriza salary wange ye yenna ne mumuwa ne mugamba ezo zibadde za mwezi gwange, Mukama akubeere, kolamu by'oyagala. Nze mbuuza mba sikoze mba nkoze, kuba waliyo abatamuweera ddala. Yenze Shila Adita tugenda ku mwaka akatambi naye sooka subscribing. Bw'oba subscribinze kikuyambako kino nno kibajjukiza buli ddakiika lwansonga tubeetaaga mubeere nga muli bangi ku channel eno gye tunaakoma okubeera abangi. Trust me, channel eno ejja kukula, tugikolereko ebintu eby'enjawulo ate era eby'amakulu, okugeza ng'okusomesa, ng'okuwabula, ng'okansolinga, ng'okola emikwano. Tugenda kuyiga ebintu eby'enjawulo nga twegasse nze naawe. Kyova olaba tubagamba bw'oba subscribinze n'okwata ku kade, ate era video ze tukoze ziwe like, ziwulirize, commentinga. Comments zezo mulimu abantu bangi nnyo abayiga mu comments zo. Katusooke tugende tulabe kweno ennyumba ate era tubeere nga tukomawo. Banange liri bambikwano ennyumba yiye ewedde Christmas gift. Banange nze sina kye ŋŋamba na mwana wange ono Rita Kagwa, mukwano maama mu bitiibwa neebaza, nva waggulu nga nkwebaza mwana wange. Christmas gift yiye ewedde, abasajja bamaliriza. Ennyumba yiyo mukwano ewedde. Mwana wange sina kye nkugamba wabula nkusabira Katonda yekka akunsasulira ate era akumpeera ebirungi. Mukwano ennyumba yange yiye ewedde bulungi, sina kye ŋŋamba kirala. Ndowooza yiyo ogirengera oba ngikutte bulungi ogiraba simanyi, naye munnange bwetyo bweri, bwetyo bweri, bwetyo bweri, bwetyo bweri, bwetyo bweri. Ennyumba abasajja bagimaze, tusigadde kati twakulongoosa bulongoosa kwokka. Eyo wa Rita Kagwa nga tuvuddeyo, katugendeko ku mikolo gya Feube. Feube emikolo gituuse era ng'ali mu kwetegeka muno, kwe kuli okunoonya ekifo we bagenda okukolera omukolo. Twalabye edda akatambi nga yagenze ewaabwe gye bamuzaala okulaba tenti zinajjaawo oba tezijjeewo, ebintu ebyenjawulo, okulambula ku ngoye, abagenda okumwambaza n'ebintu ebirala. Naye mugenda kutya, olaba luli nti mwabadde munyiize nga temuyina na nsonga ebanyiiza olw'okuba omwana bamutaddeko akaweta. Kaakati nno bagenda mumutwalira ddala. Naye katusabe omwana ono omuto ayingidde obufumbo, Katonda bumukuumiremu asobole okuwangula ebizibu byonna byonna ebiri mu bufumbo. Yabibuuke bubeere bwa ssanyu bwokka. Tugenda batwalako mu ngeri gye bali prepared, bali mu kusonda ssente, and of course Phoebe muntu wa mikwano era emikwano gimugambye afeno kino tugenda kikolera. Tulabeko kwaka katambi katini nnyo ate era tubeere nga tweyongerayo. Katugendeko mu katambi ako tukomewo. Ate nkyateekamu naye ninofumba n'otafumba ezange zikomawo naye mwagala kwanika mwani bamunsindikiriza mu bufumbo nga neyanziza nnyonnyolwa tweyanzanyuka contribution kaffe kwagala nnyo bana we love her so much. Yes. This girl is so blessed.
nange basuubiza okufumba nange basuubiza okufumba mwebale nnyo mwebale. Ffewube mumulabye we yeetegekedde omukolo gwe kati mmwe abali eyo abayomba era abanyiize munaatusonyiwa era mutusonyiire ddala katusabe Mukama kyamuwadde abeere ng'akibatuusaako mu bwangu era wano mbakuutira ne mbagamba mwagalizenga yagaliza mwate abatamwagaliza temulina kye mutugamba temulina kye mutugamba. Omwana ono yafunye omwami we ng'alaba yamugyamu ku bbanga lyamaze naye tosobola kuŋŋamba mmwe be banjulidde obwanjuliza omusajja ate musobola okuba nga mumumanyi nnyo okusinga Ffewube era mmwe abalabye obulabe nti Ffewube omusajja amugyewo mu kamooli n'amulaga eggwanga nti gwalowooza ennyo nti omusajja otasaana Fibi dani Fibi amuyina abeera naye. Obwo nno bwe buzibu bw'Abannayuganda mwekkakkanye emitima emibi mugyeggyeeko mulowooze ku bintu ebigenda mu maaso ebiri mu bulamu bwammwe ebibayamba ebintu ebikwatagana ku bantu abalamu biveeko mukkakkanye empalana obukyayi mubweggyeko bw'onoobweggyako mugenda kulungiwa okole sikiini ofaanane bulungi anti tolina bikusumbwa tolina bikumezesa mbalabe tolina bikuleetera nkanyanya eva olowooza ku bintu ebiri positive. Eyo nga tuvuddeyo kuno kugenda kuba okulabula waliwo akatambi kaneeno ka makulu nnyo naddala ffe abamiraamira eddagala. Akatambi kaneeno bayinza okukakwata olw'ensonga kavumaganya era nga katyoboola ekitiibwa ky'abantu abakola mu ddagala. Kitoboola aba doctors tekako ne brand ekola eddagala lino naye njagala mubeere very careful. Mulimu kumwe abamira eddagala n'omala okumira eddagala n'oli omutima nga gukuluma naye ng'obadde okimanyi omize obutwa nga gwe tomanyi nti eddagala ly'oguze lirimu obutwa. Akatambi kaneeno njagala mukawulirize ate era nammwe mubeere very careful. Katugendeko mu katambi ate era tubeere nga tukomawo. Bantu bange muli mu mbeera ki? Waliwo ekintu ekintabudde wano nenjagala tukiseyalingeko. Kapiso zino eddagala lino baalituwa mu ddwaliro naye omukyala buli lwabadde alimirako ng'awulira afa bufi tusalawo ntugamba eddagala lino tulikyuseemu naye ne twebuuza kiki ekiri mu ddagala lino. Kaakati njagala mbalage kapiso eno ngabe kangisumulule. Kati bw'ogisumulula ogiraba yonna yonna toyinza kumanya kigiri munda naye kati kogisumulule ekisookera ddala ngumu nnyo kuba kapiso eza bulijjo ogigira bwotula nebeera yasumulukuse dda ngumu nnyo naye ekirungi yino ekoze eki esumulukuse. Kakati tugenda kukozesa tesita eno tesita omugaso gwayo gwakwata byuma. Eno tesita ekwata byuma kubanga yekozesebwa oba olina byokanika ekuyambako mangu. Kati tugiyiseeko mu kapiso eno. Mugiraba yonna kumpi kapiso ejjudde buuma era obulaba wano n'okufumita bufumita. Kapiso yonna ejjudde buuma. Ogiyisaako era obuuma obulaba bubuno bukutteko ate era bw'obugira bufuuka bwa bbulaaka. Kati kankulage obuuma ti bw'obugyamu muli wano bugenda fuuka bwa bbulaaka. Obuuma bwa bbulaaka buno buuma buno buse bufuuse bwa bbulaaka. Katwongere tuggyemu ogenda kulaba ti byojjamu obuuma bwo bwa bbulaaka bulinganga bw'olaba steel wire.
ekyokulabirako ekirungi kambateerewo obuwunga mulabe obuwunga bwo bwe bubeera kati buno obuwunga katuyiseemu eno magineti nozayo omugiraba tekuli kintu nakimu kikwatirako kweno magineti era okulaga ti nno eno magineti ekwata kyuma kyokka leka tufuneyo wano obusumaali neyo obusumaali tufuneyo obusumaali kati kano kasumaali girabe magineti mugirabe bwekwata kati ne wano katulabe era ndowooza mubulaba budduka na misindi ne bwogiddusa n'ogiteeka eno esobola n'obbusika ng'erina wabbali ndowooza mubulaba bubuuka bonna bonna bannange mwegendereze nnyo nga mumira kapiso simanyi abakola eddagala babasazeewo tumalawo ffenna kututta bussi naye kino kintiisizza nnyo nnyini ddala kubanga neeyamira eddagala buneeyamira eddagala babuulira eddagala bwe libadde likkola buli webadde olimira buli wembadde ndimira baalimpa mu ddwaliro mbulizaamu musaayi naye buli wembadde ndimira ng'obuto lunneepika ne luzimba ne lunneepika ne luzimba nepira nga ngenda kufa omutima ngugenda okwabika nga obulamu bwonna bugenda nga nzigwamu n'amaanyi ne tudda mu sikaani buli kaseera naye bannange bano abantu baagala kututta busi tumalawo lya musaayi erimulaba magineti yino kikino kano kumbi guno musumaali mugulaba magineti eno etuyamba kwata ki etuyamba okukwata obuuma kati buno buwunga obuwunga bubuno tekuli wadde kantu nakamu kakwata kuki ku magineti kino bannaye kitiisa n'okumasaamasa bumasa kansuubire nti nno mukitegedde bulungi akatambi ako akasembyeyo mbawoninga mmwe mwenna ate nga tekiri Uganda yokka nti kibeera mu nsi zonna amakerenda agasinga munnange gajjira mu factory error bwe twogera ku factory error yeriwa nti mulimu amakerenda agatalina kubeera packed naye ne beerabira ne bagateekamu oba si ekyo bamanyi ogateekamu nga bakitegeera nti nno gano tegalina kubeeramu nga gajjiddemu obuuma ng'obwo gajjiddemu steel wire gajjiddemu ebintu eby'enjawulo obuntuntu obwo obusobola okuleetera obulamu bw'okubeera mu matigga nga bwe mubuulidde akatambi wako omukyala annyonnyodde nti bulijjo amira eddagala eryo naye ng'olumala okulimira awuya takyasobola kussa omutima nga gumanyi okumuluma afuna obuzibu obw'enjawulo nga ye omuntu kitegeeza nti eddagala bulijjo teriri ddungi teriri ku mutindo lyakubanga amira era nzijukira nti mujjukire twalabako ku mukyala eyamira eddagala erya family planning eryamuviirako okutuka n'afa immediately nga yakalimira mbu kiba kitegeeza nti eddagala eryo libeerako kibayita factory error kati gwebeera muntu mwegendereza nnyo ate era obeere mugezi ekimala naddala mu abali eno mu biyumba bwe baba bakuwadde eddagala ng'eryo take initiative okulisomako ligugulinge kwata esimu yo google about that medicine you're taking omanye kyekirimu ate era bw'oba totya kulimira ng'olisaanukudde open it olikwatemu olabe you might find something unusual nekikutaasa toteekayo gwannaggamba kwesulya gwannaggamba ng'olowooza everything is fine olw'okuba olina eddagala lisobola kuba eri obulabe eri obulamu bwo yenze Shila Adita kansuubire ti obutambi buno bubadde very useful ate woba obusanze nga buli useful nkusaba munnange obeere nga ompayo thumb up ompeeyo ka like ompeeyo omutima nga sign of appreciation subscribing nga woba obadde bulijjo tunasubscribinga imbaagala nnyo.